kubana abana abali mu luyimba tekuliko mwana mukulu kubana abasuuliddwa abana bali mu luyimba be baana abakulu bokka bano bonna abasuuliddwa bato babali okay awo kinyonyodde bulungi nake njagala okubuuza nalabye nga gundi balinga naye abamusudde ati tugende ku TV eyabadde omusika TV tenatambika tugende ku BBS etandika sawa kuli wano program etandika bagenda kolera wano tegenda kubera live sawa tukira mulimu amasimu sawa abantu bagenda kuba n'amasimu tewuli buzibu atenze nina kyentya ya nze madde mbuuza kati sawa mwenda gundi ali mu mbeera ki eyabadde omusika basudde DNA ya musika sisobola kugamba kyaliko essaawa eno nenga womanyi era ebanyiike kibanga woofiirwa nnyo nze olunaku Pawulo yafa n'ebyenda byetokota olunaku taata wange lwe yafa n'ebyenda saalina mu kibuga bano bankubira essimu taata waafudde nze olunaku ogundi mama wange yafa nga ndi kato mbijjukira kati era kiringa nti essaawa eno abaana bo kye baatuuse kutwogera amazima awatali kwekaza Edi Mr. Edi ekintu kino kyatuukiddwako kintu kyanjawulo nnyo era sobola kugamba nti abaana bali mbeera nnungi mpozi bali abalala abawanguzi bose kubanga n'essaawa eno bali ku bbiya era ndabyeko nga bali ku kijjulo obalabye ku social media nga balina we bali babagabudde kujja bali mukulu kati bano bali mu nnaku kiriza oba ki tosobola bawaana kubanga balina obuzibu bungi bambi ovanga ku mwana essaawa eno ng'omuwala alina omusajja nga Nnende alina omusajja nga Edi nga amugamba tunjagala kuntwalako ewammwe ekyali odi obulumi obuli awo obulaba onfuna bulungi omuvubuka ng'olaba maaka alina omuwala ng'oyo amuzaddemu amugamba ntwalako ewaaba gye bazaalibwa neyage omwana neyabaganda funa bulungi yandimugabidde naye katulaba mulimu abakazi mama Joani mugagga kabe Simon Dede omwana oyo yalwala kafiro nga amuvuga paka wa muzeeyi ati omwana ansobedde kuba byakika Edi waliwo kirasizola mama Joani tumuddamu tumwogereko ow'ensambya alina apartments mu kabalagala omwo mukazi mugagga nnyo yandibadde ayagala ki yandibadde abeesibako nga twesibirako kiffe ayinza okubeera nga waliwo yamukubamu olwokuba kafeero yalina kulinnya naye n'atamanya kituufu naye nga bamukubira mu periodi yemu ekituukirize kibaawo bangi bakyogedde ku abaana 25 ne tubulwako okutwongerako ku bali abaana bagaba basooka netulina okulwa kufunako abasatu kale nze nadde sisaba bangi nabadde sisaba bangi bwana Nnende agambye waliwo asaba sampu za muzeeyi Kafeero otyo kati nze mbadde nsaba Nnende tabonaabona agenda mu kooti aga Katonda mu ggulu Nnende agende bamugyeko bujja sampo n'ez'abaana nga tageze na mu kooti aziweereza ow'Ebungereza wallahi bwe zinadda nga abaana bano zikwatagana abaana ba Kafeero kiriwo ekiti kiriwo ekiti basaba kankimubuulire twatuula ne badokita ne bagamba muzeeyi Nanganga yampa baba bankebera bakebera muzeeyi ki ye yampa nti muzaddewo tasobola kuwa 50% ekyajjisaayo Kafeero mugerwa yaliwo ne badokita bamukola ki bamufuuwa ne bagamba tekigenda kuvaayo nga wetukikola ki nga wetukyagala okiwulira kyova olaba abaana tebanoonya bannende kubanga nze nina ogwa maama wange ow'engeye nina n'ogwa taata wange ow'enkima tebigenda kukola ki kwatagana ne banga at least tunoonye eyabazaala kana akabulira mu maama ne taata at least kwakati Kafeero alina ogwa maama we ne taata kati bw'ogamba nze nina ogwa maama wange nani
ne taata nti bwe bankebera nga bakeera mwana wa Kafeero tekijja kukola ki okuvaayo. Kati ne bagamba katunoonye yennyini tunoonye buli omu yamuwa mmeka, nti buli omu ayinza okuba yamuwa ono 2 oli 3 oli 4. Okiwulira kyekyo ekyaleetawo nti baki tebagenda kujja kwani ku Mugerwa oba kunze, nti Mugerwa ayina ogwa Nannozi n'ogwa taata. Okiwulira naye ate Kafeero taata we waba yamuwa 3 Mugerwa ayinza okuba yamuwa 1 nga tekigenda sekayo bulungi olwa mix y'abazadde abameka. Era buli omu yeebuuza lwaki okitegedde ekintu ekyo oba bajja ki. Naye ekyasinze okunnuma kiringa nti Kafeero twamuziikulira buki bwereere. neva ku muntu akubira nagamba ku ssente n'abaana olonda ki. Okiwulira we ssente obiveemu bino oleme nakuddamu na kubyogerako. Ekintu ekiri emabega nga kinene nnyo kino. Okiwulira ekintu ekyo kati nze kambabuulira ekintu kino okujjako kati bano mikwano gya Kafeero egivuddeyo tuyamba nti omu ali Bungereza, omulala ali South Africa, omulala ali Kenya. Owa Bungereza yansabye email za Wandege Laboratory neza Police Forensics nga ino bawandiikira nejjukira kooti angambye nfune kooti order ngende w'omulamuzi ng'alagira babirizinge sample za Kafeero zigende e Bungereza zikereberebwe. Okiwulira nowasafa era kyengendako ku Monday. Okiwulira ekintu ekyo naye wano baganda kati atenze mbadde ndowooza stupidire nnyo njagala mulabo mumbuliro oba ndi musiro basirimuse mbadde ngamba abaana bano omusayi gwe bafuuye oba abalekeddwa ebbali njagala bakwate ennende njagala bakwate Bwana Mugerwa mukebere nabo DNA bwe zinaakwatagana abaana ba Kafeero ensi egenda kusirika. nkugambye muri baganda ba Kafeero teri abuuza kati agambye bwati nende kyaze akugambye wa owe agambye wa kati eyo ngambye maze ebyo mbimaze lwese n'oleta akantu akumisayo oli mugezi nnyo. Abasajja bangudde twakava mu obulabi ennaku zino obaddewo abali mu ntebe yabatuddeyo betwalonda kiddemu betwalonda abatudde mu ntebe kati ndowooza obitegedde. nina oluyimba lwe nawulidde Mwami Kafeero yaluyimba nga mulimu abaana bameka abaana bana ng'amannya mwegali ng'abaana bameka era be baana abali mu DNA. Mbadde nsaba Mwana Mugerwa oba mukulu nnendo nnyumiza omatize ensi nti kijja kitya abaana bali abana okubanga bakwatagana ne DNA. Kati kankikubuulire we tuba tuvubuka nga twakatandika ebyabakazi myaka 2019 ensi olabanga saawa zino bwe mba myaka 2010 nsobola n'okugenda ewa Mongo ne mukwana kubanga kavubuka aba akola ki ampaga. Kati mukulu wange oyakubira olwo oluyimba yali yakafuna ku zadde ng'alaba omuntu asobola obeerawo n'azaalako yali muvubuka myaka 18. Kati nange newembeera nze omwana gw'osooka ozaala otijja kavubuka nze omwana gwe natijja nga ntambula naye nemukubo nengulana baby bag nemuteeka ne wano nenta naye wenneeyonga siraba kipya. Kati ekyo kankinyonnyola ekintu ekyo. Omusajja omulala yalina muganda w'embooko muganda nga muwala Makindi eyo ogiraba nga ye mukazi asinga obulungi mu Makindi nga kiwala kiti bannange n'ogamba naye omusajja ono kyalisa nga kuna matata nga uli amangu tagamira buli akuna matata nga tennaba nakuzimbwawo byenjogerako kyali kitwawo yakafa oli omwana wa kabi Allahu Akbar oba yalaga ne mufa bamutwala bamuwasa omuwalo yalinga amanyi okutambuza ebigere okuva ku poliisi ng'agenda waka naye ng'emmotoka zikola jjaamu obulungi nga bumutta
kati nze leka njogere ku gundi ate yali mukambwe nze kanjogere ku abantu abatalina amasabo waka kyo balina ebisiraani n'ovuna omukazi nga talina amasabo waka aba n'ebisiraani olina okuba n'ennono olina okuba n'ennono ebyowooza mbu Yesu simanyi biki gomanyi kyekiriwo wali otuseeko egundi ebbira gwe wali otuseeko ebbira tuli ku luyimba ajja kubulira nze njagala kudduka nawe ndaga omusawo Nende lya lugero olimanyi Nende linnya lizibu nnyo akati badde yogera kulimba Mr. Eddie nti olimba kituufu yabayimbako kya bulijjo osobola okuyimba n'oyimba kuba bali baana be era yali muvubuka nga alina okuyimba ku baana be Swaziniga Simon Peter ne Elizabeth era yalina okubayimbako si kivve onfuna bulungi ate kigamba si makulu nnyo yalina obateekamu kuba yalukola nga webirina okukola ki ogendera nga wono ebirina okutambula oluyimba lwe kuba oluyimba lwali lutuma driver kyova otuvugisa oti ki ettima driver kyova otuvugisa lwali luyimba n'abakola ki kati nga lulina okugendamu ebigambo ebyo noganga woyinga nti lwaki ovugisa emmotoka ettima obwana bwange naabulekawa era bwe bwali alina obudde obwo by then that time teyalina bano jjukira ng'akyali muvubuka oluyimba lujjukire Edith Wadda nga yebaliwo wajjukira bulungi ntugamba bwena ku kafuro yankola lwa kali kavo kunkuba kati yayinza okuba akimanyi senga abadde akimanyi teyandisibyeyo omwana gwomanyi olaba maama Joan n'omwana kirasi gyalimu ng'egyamusomesezaamu yandimugambye nawe ga Joan olaba tetutawana nagenda waago amusomeseza bwalooya essaawa eno looya mulamba tufiiriddwa n'abaana muli badokita muli balooya kati abagenzi abavuddeko ofuna bulungi ekituufu akimanyi yandibadde taleeta mwana oyo wandegeya yandigambye togenda olunaku lwe babakebeza n'atalinda bino alage togenda ayi ofuna bulungi tukuba naye abakazi beekakasa nnyo n'ebintu by'ensi bizibu nga ngambye mu Uganda buli kimu kisoboka ng'ogambye nti akalulu balangiridde abatali kaawo edi ntunula bulungi abasajja abawangudde akalulu ng'oli yafunye emitwalo 2 5,200 oba 1000 ne wano kisobola ebintu ebyo byabadde kali kabadde kalulu kabadde kalulu kali kabadde kalulu wese wekiri nkwagala nnyo baida abantu babiri mbagala fulufigate kyali wange nnyo era ye muganda wange fulufiga namere mukwano gwange baida newe nakakalu sijja kulimba nakalimuko wana akabiramu naku 2 nenkolaki results wazifuna bule nawe ndozo omanya akalulu omanya omutufu yawangula yali abambi ani ebyo tubire sanga yanyo yingira byabufuzi obulambwa abandi njala tukole namere inze nasoka kubagana ne namere nekati simulina akoche buzibu olwensonga emu esoka mukulembeza inze omukulembeza ye nambera ku side ye buli mukulembeza inze sigenda na feria inze tebanzikira ku mulambo Uncle Eddie nawe